kyekyo era amagambe nti fe ababigoberera kubanga abamu bino temubigoberera nabigoberera fe ababigoberera bulijjo tubiraba ng'olengera Isirayiri ng'ayokyezza e Beirut, Isirayiri n'ayokya e Yemen, Isirayiri n'ayokya embeera oba scenes ebifaananyi bye tulengera okuva e Yemen bulijjo bye tulengera okuva eno e Gaza, bye tulengera okuva e Beirut bulijjo ne Syria, ebifaananyi by'omukka oba eby'omuliro oba ebyokulaba ebizimbe nga bikubiddwa biri ku ttaka bulijjo bye tulaba eri kati bye tulengeddeko e Isirayiri of course ne Iran gyebiri ne bagambye nti bye tulaba eri byebyo alinda amagambo y'ebirala linda bisooke bibeewo okitegedde belinda bisooke bibeewo Isirayiri bw'anaaba alumbi nga nkubulya kati temunyiiga bambi nkyanoonya amalala ngende maaso n'okuba nti nga babuulira naye embeera nga bwegenda maaso n'okuleka nti etambula big headline ekyali ku emikutu egy'amawulire eminene BBC bagamba nti Iran launches fresh missile strikes on Israel ye big headline kati gwali mu gwakana ginoonye olabe noonye emikutu gy'amawulire eminene olabe giwandiise gitya Al Jazeera yo ina headline ennene egamba nti 8 killed, dozens wounded in Israel after Iran fires new missile barrage. Ekigambo barrage kikozesebwa mu lutalo luno oba salvo kitegeeza nti Iran tasindika gumu sebiri sesatu sikumi sabiri atandikira mu 5 okudda waggulu kati gwomanyi faafagana najo asindika kibayita barrage oba salvo. Mbadde nkyabibabuulira wano mpola mpola tugende mu kandetwo naye mbagambye nti sofe ekiriwo bwe kito bwe kiri tugenda kuba tulinda reaction y'Omuyisirayiri in fact nga tebonnaziba lindirira Omuyisirayiri Tehirani oba awalala kati ate bamunyizizza alinga omusoto omukubeko Omuyisirayiri mulinde mu paati eddako naye mweno paati abadde mu Irani mweno paati abadde mu Irani kyokka mbategeezezza ne mbagamba nti obuzibu Isirayiri bw'alina kaakati luli abadde alina focus abadde agiteeka nnyo mu kulumba ng'amanyi nti waka defense eryoke kaakati kitegeeza nti bayina okudda ku drawing board okulumba tugenze ne tulumba era ng'obusobozi buba buyina naye waka bayina okutereezaawo Iran abalaze nti ewaka banange bino myotaago bbira bakusinga mbadde ku TV mbadde mbazannyira obutambi buno oyinza okulengera nga bw'olaba omuliro explosions omuliro gwe zireese Isirayiri kino sikirabangako nze nze nti Isirayiri bamukubye bwe bati ne bamubonereza bwe bati n'olaba ebibuga bya Isirayiri nga byaka omuliro n'olaba ebizimbe nga biri ku ttaka ng'okuba Isirayiri nga gwani gwe mulundi ogusoose mu myaka mingi kino okubeerawo ampuliriza gwe mulundi ogusoose mu myaka mingi kino okubeerawo kyokka ekisinga okuba ekyobulabe nti Iran taconcentratinze ku kitundu kimu naye akuba across era nga bw'olaba Isirayiri bw'abadde akuba Isirayiri bw'alumba Iran akuba Tehirani n'akuba Isafahani n'agenda akuba Mambuka n'akuba wa kati ne Iran kinyini ono kyakola n'oli kyakola bw'aba alumba Abayisirayiri bali bize mu Haifa kati ate babeera bali bize magana nti waliwo endala ebulugumye yene egenda kutomera Tel Aviv ebyuma byendo biri bize kati babeera bali ku Tel Aviv nti eno kiri bubi ng'Ebatiyamu nayo sirens ziteekako Yeruzalemi Betelehemu Mambuka wonna omulundi ogu ani akikola kino Iran omulundi ogu akuba ebibuga nga 5 omulundi gumu yadde nga focus munaku bbiri eziise ebadde ku Batiyam n'ekibuga ekiyitibwa Haifa yembeera nga bwegenda maaso n'okuleka nti etambula China avuddeyo n'asaba Isirayiri n'eggwanga ettibwa lya Iran abagenda nti bannange musooke mulindeko muteeke wansi ebikola musooke mulindeko muteeke wansi ebikola kati embassy ya America yino bagikubyeko ekitundu in fact yes embassy ya America mu Tel Aviv ebizuka bijigwiridde oba ezibadde air defense nga zifaafagana n'omulabe nenga batugambye nti embassy bagigadde
of course badde enzigale naye bagikubyeko ekitundu efunye damage yadde nga si nnene nnyo. Embassy eya America efunye damage mu kibuga Tel Aviv. Kale nno mwemwe nnyo okuleka nti mutuliriza ngenda kubazzaayo mu ddwaniro kasooke tumale bino ebirala ate tugendagenda mu kandeetiwo kubanga ne 2026 naye tali wala. Mwebale nnyo kuba nti ate mutaddeko kutu kwanjulira Kawampologoma akolebwa Obwakabaka bwa Buganda.